Micho tugende ku public investment management mu budget mu sente zo zino zigenda kufuluma era zigendeyo olowooza zinaatuuka binaakola ezikoleddwa ne supplementary wojjojjogera ku gwe nga bw'oli economist otubulire bwe bamala okuyisa budget bwe bati kati ate supplementary bagijjawa budget eri mu deficit ate ne tuwulira ne supplementary. How do you access a supplementary ng'ate oli mu deficit already? Eyo tutunulewo supplementary mu budget muno gwe mu economics wo gwomanyi supplementary evaawa mu deficit budget tutunulire ne management ya resources nezigenda okuteekebwayo implementation. Webale nnyo webalire ddala mukulu Kaddo. Ng'eggwanga twongedde okulaba nti tulina appetite ey'okuspendinga. Economics bakiyita fiscal indiscipline. Omulugube gw'okusaasaanya kamwita omululu ng'olyaba buli kaseera twagala kuspendinga kino kizze muteekewo ssente kiri kizze muteekewo ssente nga bw'ogambye n'omukulu oluusi amala googera sikiwa nti aba amanyi ssente we zigenda kuva naye nga bwe nabalaze nga tutandika tuli mu operatinga gye bayita deficit budget nti enyingiza yaffe tegenda mala nebitwagala kusaasaanya enyingiza ntono nnyo twetaaga okusaasaanya nyingi. Exactly. Nti kumpi ebitundutundu 29 ku 100 byebigenda genda mu development ebirala bigenda genda mu recurrent okusinga consumptive expenditure nga wembagambye recurrent tugite tutunuulire no development budget. Exactly. Already eyo kati eri stressed bwetyo naye nga wembagambye tuvumirira nnyo kye bayita supplementary budget. Supplementary budget nga Dr. bwagambye nti simbi ate abatesitesi b'amateeka gaffe especially Public Finance Management Act bagenda mu maaso ne bakiraba ndooza ne bateekawo enkola bw'otunuulira section 25 erungamya engeri gye tukwatamu supplementary budget zaffe ng'eggwanga egamba kumpi obutundu 3% obwa budget eyo bukkirizibwa okusaba supplementary 3%. Okay. Ne bw'ogenda mu maaso n'olaba kye bayita Public Finance Management Regulations zino zirungamya engeri gye tukwatamu ebyensimbi z'omusolo. Zirungamya ne ziwa ebitundu ensonga 3 nti kino kirina kuba unforeseen nti kirina kuba unavoidable tekyalabibwawo mangu ate tekyewalika nti tekisobola kuba avoidable then ne bateekamu ekirala nti oyinza obbawo ekyokulabirako nti nga covid bwe yatugwira tewali yamanya nti covid anajja ate bwe yajja nga tetuyinza kyewala kunoonya ssente ezizibikiraawo n'ensembayo unabsorbable nga tekisobola ku absorbingibwa naye tugenze nga tulaba bwembalaga supplementary kambagireyo ekyokulabirako kimu supplementary expenditure schedule eri official yafulumibwa eya 3 trillion gye bafulumyawo makati g'omwaka guno gwe tulimu ogw'ebyensimbi 21 nti ebimu ku byo bye byali basaba ng'otunuulira schedule ekulaga kye basaba ministry gyevaamu n'ensonga ekimu ku byo kyali allowances ministry ya ICT ng'esaba allowances kweri nga allowances tetwaziraba nti abantu bajja kwetaaga allowances ekirala mwalimu utilities nga lwenzi osangamu amasannyalaze nga basaba mu supplementary esebo kati ne twebuuza nti ate bw'olaba mu kolomu ya reason why nga tebateekamu reason not provided kati kiba kigumu ku parliament okutegeera lwaki babigobe. Nali aba parliament juzi nga mbasomesa mu ssomero ly'amateeka eyo nga mbalaga bali baagala kumanya batuyita nga baagala kumanya nti supplementary zino nga tuzeekenneenya tutunulira ebintu ki naye kimu ekibatawaanye ne mbalaga supplementary schedule ne mbagamba kati mutegeera ki omuntu ng'akutaddewo essente ziri awo naye wali reason takutaddewo reason not clear not provided kati otandikirawa ne mbagamba ebyo bye mulina okutandika okusuula bwe mulaba nti reason tezirinamu ggumba nga kwafu bulungi ebyo yita ministry mubabuuze mubatuuze kubanga wano sente wezigendera. Ekirala supplementary ziraga nti nga bw'ogambye nti abakozi ba gavumenti be basinga kuba abakenkufu nnyo nga balina amagezi bw'obalaba abasinga twasoma nabo nga bagezi nnyo mu kiraasi nti mu nteekateeka y'embalirira y'eggwanga bino basobola bibala balina kye bayita modeling mu economics nti batula ne bagamba nti kati nga bwe tuyize mu model zaffe ez'emyaka ezijja bamodolize ne bateekamu ebintu nga covid we binajja ng'eggwanga tugenda kuyimirirawo tutya even projections ze bayita projections ezo basobola projectinga nga
tuli almost accurate bwolaba gye bayita fiscal expenditure monitoring framework eyo nti tusobola ku measuringa bulungi ne economics ne models ezo kikulaga nti ebisinga bino basobola biraba naye tugenza okutegeera awo mu maaso nga dokita bagenda kugamba nti ebitongole ebimu bikikola deliberately kubanga supplementary teyita exactly teyita mu manyi kati budget eno eyita mu mitendera mingi nnyo nga babuuza ebibuuzo bingi naye supplementary bayitawo buyisi nga bakanga ne government nga bagamba parliament muyiseewo kizibu kigudde abasomesa beekalakasizaawo tunaabasasula daba kino economy egenda kuyimirira parliament ne bayisaawo nga tebekenenyeza bulungi so tugenza okusanga nti ebimu biri deliberate ate kyennyamiza okugenda ebuziba nga tugenda ku public infrastructure or investment management nze gye ndowooza nti tulina ogiteekako essira kusinga nti kumpi 6 ku buli 100 sente zino ze bayisizza zigenda kuyita mu procurements ze bayita public procurements 6 nti zonna zino ze tukoze zigenda kuyisibwa at least mu project kubanga government okukola development expenditure eno ba there must be projects ziyita mu projects ezenjawulo either ya irrigation doctors owulidde nga nnyonnyola oba za education eza agriculture eza irrigation kiba kitegeeza nti tulina okuyita mu mitendera gya procurement kikugamba kyekyo nti NDP plani yaffe erungamya embalira y'eggwanga eno bw'ogitunuliramu erina projekiti nga 69 eze bayise kowa nti zino bwe tuzituukiriza ng'eggwanga tugenda kuba bwe tuti oba oliawo ne middle income status eno tugituulemu bulungi si mu bitundutundi nga muwulirira nti bw'olaba ripoota ya omubazi w'ebitabo omukulu ojja ssanga kumpi 34 34% of projects ziri under implementation zokka sofa zigenda mu maaso zo 34% 1% ze ziri ku schedule nti zino zirina kukolebwa mu bbanga nga lino naye 1% ze ziri mu schedule kwezi 3 enye ezitambula yes. kuliko 1% yemanyiddwa nti mu kiseera bwe kitejja kubeewedde ziri mu budde zitambulira mu budde ziri ku budde bagigamba ejja kuba mu myaka 3 era etambuddeko ekibulayo kitulaga nti mu mwaka gumu ejja kubeewedde it's 1%. 17% zikulaga nti zikyali ku kitabo bakyali muzirowoozaako tezirina preparatory framework ginandise preparatory framework nti tugenda zi implementinga bwe tuti tugenda kukola right of way bagikoze nti bano bebagenda kuba compensated ebyenjawulo byonna bino mukulu kaddu then nosanga 33% bebiri behind schedule biri ku schedule naye biri mabega oluusi n'okutandika tebinaba emu nga tebinnatandika paperwork otya gino nagenda mu maaso naawe ensonga lwaki kubanga yanoonyereza njagala nnyo okunoonyerezako oluusi olusoma ripoota za auditor general n'ogamba ono omusajja akolera gavumenti kweri ajjayo amazima n'agalamuka n'agateeka wali nti nandyagadde nti parliament eyongere zitunira ripooti ze etwale recommendation zajja kubanga bye bituufu bye twogerako bino naye akugambya nti akolera gavumenti kweri olinga aga nti abakolera gavumenti tebaogera mazima bw'ayogera amazima nga weebuuza agenda mu maaso nnyonnyola abantu nti ensonga zaawa ziri kye bayita agamba nti waliwo kye bayita delayed procurement nti process yaffe ey'okwakwayaringa projects zino ne procurement process nti eyita mu mitendera mingi okwaprovinga ne tusanga nti oluusi ne projects tezinaba kumalibwa mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu guno nti waliwo esente ze bazzaayo kubanga procurement process ebadde tennakuggwa ekyo kyekisinga okulumya omutwe omulabi akuwuliriza buli kiseera tuwulira mbu ssente bwe ziti baazizizaayo ng'eri abantu bakaaba tebikoleddwa ate nga bazizizaayo kyova olaba kati nze essira mba njagala tuteeke kubanga allocation tulabye mukulu Ramadhan akuza omulimu gwe ku lupapula yes naye bino ebintu ebitonotono nze bye ndaba bye bitutwala emabega nnyo ekirala kyawa ate mwakirabye ejjuuzi nga tetunava ku ekyo bazizaayo nga n'ekisanja awulira olowooza si kye twayogeddeko okubeera ku contract nga ziri result oriented tekiyambako nnyo ddala te bwegenda wumba actually nsaba ku budde bwa muganda katono obulwadde obuli awo atulaba ayinza obutabumanya mu mukulu presentation gyawa
obulwadde obwo butuviiriddeko. Jukira institution yonna 70-75% zigenda ku procurements era we wali obubbi bwa ssente naye ng'ogyeko buno direct bubbi obubeera mu procurements ezo. Delayed project implementation ssente ezimu ezisinga already ziva bweru nga ziriko interest nti project ne batandika obbakyajinga interest mu year 1 year 2 year 3 nga project tenatandika genda mu maaso eggwanga liba lijja zisasula. Mwami Kisanja kati oyo omuntu ali nikyajo bwati president amulekerawo ki n'amwongera n'okumwongera mukozi wa government yali permanent and pension. Ekyo mbadde njagala kugamba ekyo nti jukira zino ezisinga tuzijje mu loan nabalaze essente zetugenda kujja mu loans okufinancinga project zino ng'eggwanga tugenda kuŋŋaanya obuse 23 kitegeeza ezira tugenda zeewola 25 ate bw'olaba nezetwewola nga tuva mu domestic market mu banka zaffe wano zeeyongedde kumpi zikubyemu emirundi 2 ate omanyi loan za banka commercial banka kumpi balinka loan sharks zebanandise kubanga bw'olaba interest zebasaba kubanga gavumenti mpitirivu nnyo so zino ezisinga bwe tuba tuzitadde mu project ng'olaba performance ya project nga eri wansi ng'eri wanting kikwa kikulaga nti n'obwolaba penalties nti bano ba officers zenandigambye bano bosooka okugoba honestly nti accounting officer ali mu kuperforminga bwatyo behind schedule continue mwaka ku mwaka ali mu tukosa kubanga wali interest yesigala ng'ebala wali tebakulinda kyekirese ne okutubanja trillion webale gasigala zeeyongera zirinya bulinya oli yetagamba nti tonazikozesa. Yes, so olaba nti tebana requiringa kye bayita right of way nti bateekateeka ekkubo naye awo mu maaso basanzeemu omuti bajjajja basabye miliyoni 5 nekiyimiriza process yonna wali interest eri wali yeeyongera. Omulala asabye ssente mpitirivu lwaki nga bakola project nga bwe nkugambye tebatula wansi okutegeera loan basooka gicontractinga ne bajja ne bagamba okay ne batandika okukozesa kino ekyomuti gw'ogambye bandibadde bamaze okugulaba bagenda okufuna loan nga kiri bakisalira dda amagezi mu kifo ky'okusooka okufuna ssente webale kyewagaye nti budget zayisibwa nga tezirina plan webale nga malize nga tebanampa information ensonga gyawa amala n'agamba nti tulina limited experts mu public investment management abakugu batono nekikulaga nti abali mukola project abali muziwandika bazikola mu bwangu oluusi nakugamba nti kyova olaba bwabawo delays oluusi delays ziba mu ministry of finance abakugu bano abasinga bali mu ministry of finance mu department gye bayita pap n'ogamba nti ekitegeeza babimanyi bino lwaki ng'eggwanga tetuteekamu essira okutraininga bano nga bw'abadde agamba olaba nti ne bwe tunasaasaanya essente bulungi ne tuziteeka mu public investment projects zino naye nga engeri gye tuzikwatamu tetunywezezaawo bulungi tetusomesezza abakugu tetutaddewo punitive measures ng'olaba nti oli ebibonerezo bikakali nti at least ne munne weewaawo bagenda ziteeka mu budget nga bwe mbagambye naye okuziyisaawo bamanye at least bakendezeewo. Ekirala nga bwe tubadde twogera ku misolo awo tulaba nti esente zewasomye ezo nze zinnuma ng'omunauganda nti osanga tax exemptions almost 7.7 trillion bw'otunulira mu budget committee report kumpi trillion nga 8 ate Auditor General agenda mu maaso n'akugamba nti zino tewali criteria oba tewali strategy eraga engeri gye baziwaamu. Omukulu azuka ku makya n'agamba oyo bamuwe tax exemptions tewali assessment ate dokita ngenda mugamba nti at least bateekemu obudde balabe zino exemptions zetukoze oba zetuwadde bano ng'eggwanga tufunyeemu ki zi-informing processes eziddako nti ebyamakolero nsonyiwa kano nkakubuuli obadde ogaa nti tufunyemu ki dokita naawe kibuulire nali neyisa sekitto wano yagambye nti ekizibu kye tulina mu tax exemption abawuliza tugambe basonyiwa emisolo abatandika amakolero nti kyakola bw'ajja kangaye nga muyindi ye dokita wako muyindi ne bamuwa tax exemption ya myaka 10 bwe gituuka emyaka 9 ng'akyusa kampani ng'agiwandiika ng'efuuka ya mikyo nga mikyo ayingirawo nga investor omupya mu the same company nga naye afuna tax exemption naye bw'atambulako emyaka giba gituuka giggwako nga afuuka Hillary nga kampuni ekyuka ng'era efunye tax exemption wenyini awo oteeka akaso akati kati akikola nani
kyekibuuzo ekinene. Micho kamale ensonga ye. Webale nnyo webale ddala. Nze kati awo wendaba ezo ssente ozirabye obuse 8. Obuse 8 omanyi kye busobola kukola. Busobola sasula eno interest payment gye tuteeka mu budget bo bokka. Interest erimu ne tugijjawo. Tusigala okusasula ku principal. Okay. Obuse 8 busobola kusasula kumpi human capital development program yonna ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Olaba nti buli bwe tuteeka ssente mu loans oba tujja ssente mu loans kiba kikendeeza kyetuyita twanditeese mu kusaasanya ku service delivery nti buli loan bwe zeeyongera kiba kitegeeza nti zigenda kwongera nga zirya ku ssente ze twanditeese ku Munnayuganda. Erinnya ne principal exactly. Nti we wandizimbye amasomero maybe nga 10 ozimbawo meka maybe nga 5 gokka oba 2 gokka. So nze kye ngamba nti yes essira mu allocating tugenze nga tutereera ng'eggwanga kubanga tubimanyi wano. Ogenda kuyita musuubuzi byonna byayagala ajja kukubuulira teeke mu byobulimi teeka mu ki naye bino wabbali bwera bw'otunira mu budget nasanyuse nnyo nti nga bagambye nti baaliwo ssente ze batadde mu department ya kalisoliso wa gavumenti nti ayongere okulondoola naye olaba obusente bwaleeta ajjayo manya bilioni 10 zazudde endala ezisinga nga bwe tulabye ziri eno mu project nti kuva ku bawandiika project zino mpaka ba contract eri ne ba compensation nabo bakola the right of ways olusi tutegedde nti olusi report wali ezifulumye nti bakonaivinga ne bagamba obuwandisabidde milioni 10 sabo milioni 5 olaba. So nze nandyagadde nti enkola tugiteeke engeri gye tumanaginga mu zino twongere okunyweza otufunemu kye bayita value for money nti ze tutaddemu tuzifunyemu bwe tuti nga nsembayo nti nasose nga mbagamba budget tool ekuyamba oba eyamba gavumenti okukendeeza obutali bwenkanya inequality mu society nti ekikola etya nti tumanyi areas nga Acholi ne Busoga region nti poverty ziyisa bubi nnyo nti ekisobola okuyamba okukendeeza eyo bayita mu budget oba budgeting osobola kugamba nti essira ngenda diteeka mu bitundutundu nga bino zifunemu ku ssente ekimu budget kyetaddemu gye bayita parish development model nti bwe banaagimplementinga bulungi bannayuganda mumpulire bulungi bwe banaagimplementinga bulungi nga tebabbye ssente omunnayuganda bw'anaasookera okufuna ssente mu nsawo muwaleetiye ne mubamu kamane. Nze nganze kati ssente za gavumenti nziwulira mu byobulamu nga ngenze ku ddwaliro nga nsanzeyo eddagala wenzibulirira nze oba nga ntute mwana wange ku ssomero nasangayo omusomesa nga waliwo ow'okutuula ne bamusomesa maybe nga ayise bulungi nafuna first class n'aba able okuba employed mu economy eno ey'amaanyi bwenfulirako mu gavumenti naye kati ku PDM nga bagisiza bulungi mu kyalo gyenva eyo erikunjira eyo at least mu kyalo kyange bwamuha gym eyo mu Lujumbura nti kati we banaagisa bulungi nga tebataddemu ebyobufuzi nga babadde bagamba nti omunnayuganda wanaasookera okufuna ki ku ssente wano. Njagala nnyo nti Ramadhan ne ttiimu ye mu budget eno eyise nti tebagenda kusumula ssente parishes ezitali ready era nandyagadde parishes batuule beeteeketeeke yes bafune ssente zino kubanga zino ssente si nti then ekirawo obuuliza nti kati guidelines zigenze nga zikyuka ne tugamba nti munywezeeko eno ye project kyowulira buli omu mu gavumenti agamba ye magic bullet naye engeri gye naakwatibwamu nze bwe ndaba nti twongere tunyweze tuteekateeke abannayuganda ozifuna then ekisinga nti wabeerewo obumanyirivu ne monitoring z'essente zino. Njagala ba MPs bagende wansi ku byalo ne ndowooza kuba monitoringa ssente ezo ba MP tebaliiko kakiiko ako sebo oversight yonna ye mandate ye okumanya naleta report so byebimu byenandyagadde ati bannayuganda mu budget eno byendaba nti basobola okufunamu nga biri implemented parish development model babawadde 10 zabadde 17 kati 10 against what population actually ekyo kiddayo wa Hillary kizeeyo wamukulu nti 10 against what population ojja kusanga omuluka gulimu abantu 4 nga gufunye 10 n'omuluka ogulimu abantu 6,000 nagwo nga gufunye results tezijja kufaana byebyo ebimu byetadde tugamba gavumenti nti ekyo mu economics bakiyita equity nti omuntu omuluka yes
mu Wakiso of course bwogenda gundi katugambe Mutundwe si emunga ebyaworo epakwaki ina abantu babalibwa byoma mumanyi tibona ogenda bawa kasubi wano bagagwe gusinga abantu bugenda mu mitwalo 7 kati so bibye tutali tugeza ko kwogera ne ministry ya local government tugamba nti ensasanya ensimbi zino ngegenda leto kutyabaga batitabiwa so byenda banti esira yes mu allocating efficiency tugenda tweyongera kuterera nti plan egamba bweti sente tuzitadde bweti kumpi butunulira budget nga wemba gambye buli kimu bakikuteka ebyobulamu ebyenjigiriza agriculture for the first time markets tuli wano twesibye wano mu masuuti mu matayi naye bwe bagamba nti bo lima omwanyigo oba kasooliwo nti akatale kaakano sente zizino zogenda kufuna pa kilo fena wano tugenda bawo tugende tusimbe kasooli tugenda kudduka buddusi nga tumanyi nga tuli guaranteed red market nga waliwo red market pricing eri attractive exactly ne market awe nebuliza ne doctor nti ba embassies ba ambassadors abenjawulo muli muki nze nanjagadi mubawe ne performance indicators nti business gyonaleeta ku ggwanga wetunagenda okuweya omulimu onogimuwanga yakuwa agende buwarabu agende China tutegere ki kyebaagala omujapani bwakugamba nti ayagala watermelon eza square jangu oyigiriza abantu zigula agenda zigula akugambye nti agenda zigula wali waba agenda nansi nga zengedde bweziti nga lwaki tetuyigiriza abantu tebazirabanga nze way back nazisanga mu Israeli nga balima watermelon eza square Israeli as in the one in charge of export promotion obutale weebuli